Guys, no peeking, okay? Yes, Mama. Close properly. Yes, very properly. Close. Okay, guys. Open your eyes. Open. Shalom, open your eyes. So, we have shirts here. Don't stand up. Sit down. We have shirts here. Solomon, that's yours. Pick it. Signature is this. Shalom. Mawulire mu bifaananyi famire gye twasigalizeemu wano mu ggwanga gye tumanyi abasinga obungi oyinza okugamba nti famire ki ya kooti y'abantu era fast famire y'abantu olunaku olwaliro yaguddemu ensasage bwe ndabye ka vidiyo kano ntegeeddedewo nti ensi eno nyangu ate n'ensi nzibu ebintu ebimu emulabanga ebitasoboka bisobokera ddala. David Beckham y'omu ku basambi b'emipiira wano oba b'omupiira be tusinga okuwa ekitiibwa naddala mu abaagala ebyemizannyo. Waliwo enkola emanyiddwa ng'ey'okusayininga ku kintu ne bwe kiba kifaananyi oba omuntu n'ajja naga nsayiningiraako wano. Bobi Wine yabaddeko ebweru w'eggwanga eyo mu kudda yakomyewo ng'alina omujoozi ogwa Kampala ng'alina n'omujoozi gwa Sharon naye nga David Beckham asayininzeeko. Takomye ku ekyo n'abalikodingira ne ka vidiyo okakasa nti omukono simu faking. My God. Mama nyabo kati kiba kitegeeza omuntu bw'aba afuuse president ebyemizannyo biba biwedde. Kati aba David Beckham ne batandika okujja okukwata ku byemizannyo bya wano ng'omanyi kyayinza okukola akademe kyayinza ozikola wano ebyemizannyo biba biwedde nange mukama ayinza noga David Beckham ye coach wa Uganda Cranes kale naye nga akavidiyo ako nga bw'oli mukalaba lyessanyu eryabadde magere ffe tusanyukirako eno kuba ebyo bitukwatako ozanyu. Solomon, that's yours. Pick it. Signature is this. Shalom, this is yours. Pick it. Signature is this. Okay, guys. I need you. Shalom, go and sit there where Solomon is. Okay. And he sent you a message. Can you see? Can you see? He sent you a message. What's the message? Hi Shalom, hi Solomon, it's David here, so I'm just on set working at the moment, trying to keep warm. But John has told me all about you both, and I just wanted to send you a message because I also know that you're huge Manchester United fans, so I hope I get to meet you at some point. Take care, and I'll see you soon. Keywords. I hope I get to see you someday, see you soon. Hi Shalom, hi Solomon, it's David here, so I'm just on set working at the moment, trying to keep warm. David Beckham, but John has told me all about you both, don't call and me, I just don't wanted to text me, send you a message. delete my number. Okay, block me even. I hope I get to meet you at some point. Take care. And see you soon. Valentine yawedde naye mukugwa ebivulu bingi ebyayimbiddwa. Pallaso y'omu ku bayimbi ababadde basuubirwa Masaka naye ate yakutte shobbiri bwe yasoose kuyimbako walala mwama n'avuga n'agende Masaka simanyi oba kyekyamutabudde awo bajjaamu baki n'aba nga yatuuse kikereza abantu ne bonoona ebintu n'ebirala. Pallaso enkeera wa Valentine yakedde ku makya kuyonja kibuga Masaka abamu nga bamutunuulira abalala nga bamugamba tukusonyiye teyakomye ku ekyo n'agenda ne ku mukutu gwe ogwa Instagram ne yeetonda. Njagala kusooka kumanya abantu bano bamusonyiye mulo oba abantu basigadde bagamba ezo z'empisa z'abayimbi eyawadde Pallaso yenna amagezi gabadde malungi
bwogenda n'otunuliramu ku bayimbi abalala omuyimbi omulala abadde ajja keera ku makya kuvuga mmotoka kuva Masaka agende nga talina kyakoze ate abalala bagamba nti show eri ya 14 e Masaka Pallaso nga yeetonze ng'addiza ku bantu kati ebyo byonna tujja genda maaso n'okubinoonyereza mbadde njogerako ne kubamu ku bapresenta ba radio abali side e Masaka nga bagamba show eri ya 14 ya kumpi kuddiza abantu naye byonna tujja kubanga tubizuula bwe tubanga byebyo bwe bizuuliddwa naye ng'ebifaananyi ebyo nga bw'obiraba Pallaso ng'ali mu kuweera streets ezimu eza Masaka ng'abagamba mu nsonyiwe ngenda kubanga nyimba mu ngeri emu oba endala kyonna kye kiri abayimbi bayigire ku nsonga y'okuba nti ebivulu bw'oba onoosobola obikwasaganya kwata bya luguudo lumu oba kwata ebiri okumpimpi oleme kubanga ate ensonga ekutabukako mu ngeri emu oba endala tukimanye ennyonta nnyingi naye kwata ebyo by'onaasobola kubanga ebivulu bitta erinnya ly'omuyimbi bwe neeyongerayo Fred Enanga ye mwogezi wa polisi wa Uganda wa naye bukyanga ayogera bannayuganda bulijjo tebamwagala byayogera nga nedda alimba leero avuddeyo n'ayogera ekigambo bw'ayogedde abantu ne bagamba oye kyekyo bukyanga oyogera leero ku luno Enanga yaliko buli wamu buli mwenzi gyali buli muntu yenna abadde alina omukyala nga mufumbo ng'amulya mu nkukutu kati ke kaseera bagenda kwerya awo owulire koti y'abantu bwegenda okutabuka era ojja kulaba ng'omusajja bwakwatira ku mukazi we akimaliriza bumaliriza siyinza kumanya sanyu eri abo ababadde babalya mu nkukutu sanyu eri abo ababadde balowooza nti omukyalo omufumbo takwanibwa era we bantwalira ku poliisi mbampedde kati ogenda kuwulira kye bayita obwenzi sadida ne sirimu okweyongera nze nalirowoozeza nti oba Kasimiro ono weba byonna byabaddewo omusirikale yamukwata omukosa akatambi ne bamukwata ne bamusiba polisi yakiri handolinze mu ngeri etateekawo mbeera kukkirizisa balala kukola kintu kino nga tewaliiwo abakuba ku mukono oba baali badde simanyi na kumanya kubanga kati buli omu agenda gamba mukazi woyo yanjira dda mukazi wono yankola ki kangendeyo mukwane kati kisigalire wakati wa mukazi kukkiriza oba mukazi kugaana kisigalire wakati wa musajja kukwatira ku mukazi we kukutta oba bamutwale ku polisi olw'okutta omuntu kubanga bw'okusanga omusajja n'omukazi wo n'omukuba n'omutta bajja kutwala ku polisi nti ossa omuntu bakukyajinga emada naye ate bw'omuleka ne bamukozesa n'addeeka tolinawo omuloopa so nga ate mukazi wo gw'omuteeka mu ssente kati biri awo byonna tujja kuba nga tubiraba naye Enanga yavuddeyo n'akawaŋŋamula mu ngeri bwetyo ayambye abenzi n'abalala ye Kasimiro ono omuvubuka wa NBS yavaayo n'akwatibwa gye buvuddeko ng'ali mu kwejavaana mukazi wa munne byonna tujja kuba nga tubikuleetera wano ku Kakos Fax 256 mwebale kutugoba engeri gye tusobola okuwabulamu abantu abafumbo nga balinamu ebikolwa ebyobutakkaanya obanga mukyala wo oba omwami wo mufumbo naye ng'ate alina omukyala oba omwami wabweru osobola okuggulawo omusango wabanga yasigula omukyala omufumbo ow'empeta n'atandika okubeera naye nga tebannabakwawukana na musajja bakuyita ogw'omusango gubeera gwakudduka na mukamusajja oba nodduka ne mukamusajja mu hoteeri n'omalayo wiiki nnamba kati awo omusango ogwo nagwo guba gukolaki guba gukwata okubba omukyala omufumbo oba omwami omufumbo naye bino ebyasimanye eddakiika 30 nedda ogw'omusango gujja kuba tegunnaba kuwera mpozi ne wansi w'etteeka erikukusa abantu oli asobola okuvunaanibwa wabanga mukyalawo oba omwami wo omuntu eyamukukusizza muntu wa kitiibwa obanga alina amaanyi oluusi nga maneja owa kampuni gy'akoleramu nga akozesa obwa maneja bwe okukulusanya oba okwegadanga ne mukyalawo
ogwo nagwo omusango abafumbo bayinza okuyitira awo oba oba olaba nti enneeyisa ya mukyalawo oba omwami we ey'okwegadanga erina engeri gyekukosaamu mu birowoozo kye bayitanga psychological oba emotional torture, era nakyo osobola okugenda ku poliisi ne balyoka baggulawo omusango ogwo.